Yogusira kimala ebisagadde ifune ku banne abamulimba limba Ssabasajja gwakulira abasajja nze nga tankulirangako ndi mukazi cuucu mumanyi muddo guno gubeerako mukonzikonzi. Ebiseera ebimu bwe mpulira omuntu avuddeyo bw'atyo n'atyoboola obwakabaka bwa Buganda n'atyoboola Ssabasajja Kabaka, ebimu ku binzijira mu mutwe bekikwatako wano bali luddawa, okugeza abantu ababeereyo nga batulowoozesa nti obwakabaka bwabwe, abantu abeeyita ab'ekitiibwa oba ab'ebitiibwa, abo abeeyita baminisita ba Ssabasajja Kabaka mubeera luddawa okwanukula abantu bwe bati. Bwe muba mugenda musinkane mukama wammwe General Museveni kuba bamutumanyi gwe mukolera, lwaki temumugamba nti kale kino ekitiibwa byonna wabitujjako n'ekino ekitono kyo kitulekere? Mukkiriza mwe muzimbe n'amasuuti ebbali Ssabasajja Kabaka bamuvoolenga bwe baagala. Olunaku olwajjo Minisita Sam Mayanja ow'ebyettaka musajja Muganda yavuddeyo navoola Ssabasajja Kabaka mu lujjudde lw'abantu. Minisita musajja Muganda yavodde Ssabasajja Kabaka, akatambi nkalina ngenda kakuwa, naye abantu abandivuddeyo okwogera ku bino tebabyogerako. Balinda Bobi Wine dwalibaako kyakola bajje bakyogereko, n'ebitono bye bandibadde badifendinga oba bye bandibadde basikiriza gavumenti eveeyo esobole okubeera ng'ebiwa Buganda oba ebiwa eggwanga babyogerako bwe bati. Mbamula basaagala bantu bakaaba batumye federo ekatukole ki? Bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu. Asese omumbejjari etinamukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu. Otunuulira omuntu nga ne waayogera oba waayogerera bamukeneka olw'ebyo byavaamu nga tebasuubira nti byateekeddwa okuvaamu. Mpuliriza nga sinnaba nabbatwala wala, bannayuganda muwulira ekigambo federo naye bangi temumanyi kye kitegeeza. Mpuliriza, federo kitegeeza buli region okuba ng'esobola okukola ku nsonga zaayo, okugeza Buganda bwe nga tuli mu nkola ya federo, Buganda oba federo, Buganda eba yeekulaakulanyiza ekitundu kyayo, Bunyoro eba yeekulaakulanyiza ekitundu kyayo, Busoga eba yeekulaakulanyiza ekitundu kyayo, n'ebitundu ebirala nga byekulaakulanyiza ebitundu byayo. Then ombuulire ani anaayagala ekitundu kye kisembe ng'asobola okyekulaakulanyiza? Now gavumenti bino yabitujjako, abantu bye basaba Katikkiro akugamba tayagala kuddamu na kuwulira, naye ate bw'anaawulira munnabyabufuzi avuddeyo n'abaako kyayogera ajja kuvaayo ayogere byonna. Ate bw'anajja mu interview endala agambe obwakabaka tebuli mu byabufuzi, ajja mu interview endala abagambe nti obwakabaka tulina ne betwazimba era betwaguluminga. Now lwaki temufokasinga ku bintu? Lwaki temufokasinga ku values za Buganda basajja mmwe okusinga we muyingira mu bitabakwatako? Kubanga Ssabasajja Kabaka avvoolwa, mwe muli mu kwambala mataayi, muli mu kwambala masuuti, muli mu bitiibwa ne muganyo defending ekitiibwa, musuubira abantu banaabawa ekitiibwa? Buganda yayimiriranga ku kitiibwa n'okutiibwa ng'etiibwa, ne leero Buganda tekyatiibwa, n'atalina makulu, n'atalowooza ayagala ayogere ku Buganda ate bubi. Omusajja n'agivoola nga bw'awulira ayagala. Oli n'avaayo n'akulaga nti Muganda ye Sam Mayanja olw'okuba mwami Museveni amuwadde ekifo obwa minisita, n'ayisa mu Ssabasajja Kabaka eggaali, namusigala nga emimwa mugisibye.
naye bannayuganda ne bavaayo tusooke tulaba akatambi kano nembalabanga bagende wakatikiro kwe bayita akatikiro tubiyazi nigati bano bakula batya baganda mwe mwakula batya mulemye okukola ekituufu nemukola ekitali kituufu oli muzeeyi amulese ayogende byayogera amuprovokinga all the time oba emirembe gyalwanira nakireka naye buli muntu musoma amateeka administrative structure is very clear. President alonda ababukikira mu districts ba RDC ne system ye diso what ne kao na kulira technical team ne wabawo political wing LC5 ne team ye LC3 ne team ye LC1 ne team ye kati kolese bakapa bamutemi olese Katikkiro olese abami olese abamasaza olese abamakomolo olese abebyalo lwaki otabula eggwanga oba obyagadde lobby and have a constitutional amendment bakuseemu that one I say it clearly without fear on favor nabagamba bebugere ettaka eryo nebugati ya Kabaka ebyabulimba ettaka lyonna lya district there is no Kabaka mutebi oba ayagala ettaka aligule oba yali sikira okuba kitaawe abeere nabyo nentondera public land n'oliyita private land oba oyagala state within the state ekyo tusigala nyi kubanga taatawo Muteesa byakola that is land by land that is the truth and my friend if you don't want the truth that is the truth kakati wuyo omusajja Mayanja ali mu kuvoola Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro amulengezza ne Katikkiro oyo ye tamwogerako tamunyeganako deera boolabye basitukawo nga bagamba tosobola kuvoola Ssaabasajja Kabaka nga tutudde wano beeba abakopi kyokka be musiiba mugamba mbu obanja Ssaabasajja Kabaka oli wa luganda lwe oli wa munju oli mwana wa ngoma bino bye tuzenga tubagamba Ssaabasajja si wa lubiri Ssaabasajja Kabaka kwegamba si weeyo nti abeere wa Baganda n'abo abakkiririza mu nnono ya Buganda era nga bagiwa ekitiibwa sangala mutufuule nti Ssaabasajja Kabaka wammwe oba weeyo mu lubiri nedda ife bakopi be abo abaasituse Katikkiro si eyasituse abo abaasituse Mpuuga si eyasituse abo abaasituse si ani ono Kiyimba Freeman si eyasituse nedda bantu ba bulijjo abakopi abaagala obwakabaka abakkiririza mu bwakabaka naawo wano wenjagala tutunuulire baganda baffe abasiraamu guno omulanga ngukubira mmwe emirundi mingi mulabikidde mu butambi emirundi mingi mulabikidde mu butambi obutambi bwe mulabikiddemu nga muvoola Ssaabasajja Kabaka si musiraamu omu si babiri si basatu si bana sigamba nti bonna kubanga omusiraamu musiraamu n'obusiraamu busiraamu mukole obusiraamu kye bubagamba basiraamu mmwe mujja tuleetera obbaanukulanga buli lunaku n'ebigambo ebikaawu mubeeko we mukoma Ssaabasajja Kabaka si kakakonda akasiba amayumba g'ewammwe abasiraamu njagala ne kino nsooke nkibagambe waliwo ababuyabuya abeefuula basseeka naye nga bw'oba okebedde obwongo bwabwe ojja kusanga nga bagwagwa tebategeera bw'oba ovaayo n'ovuma obwakabaka bwa Buganda n'ovuma Ssaabasajja Kabaka obanga avumye omulangira Kasimu Nakibinge kubanga mulangira mu bwakabaka buno mulangira oba weerabidde gye wava kino kiri nnyo mu basiraamu sibapiininga
ne tukozesa bano abavuddeyo ne bagwenyuka ne bonooneka ne basiriwala ne bagwagwawala okunnyonnyola ekyo kye tusobola bannyonnyola. Waliwo neebaza abasiraamu abo bayimiridde ku nnono z'obusiraamu ne boogera ebyo ebituufu okwawukana n'abajeganga bano nti bw'obeera ng'otunula obusiraamu oli ayagala akulage nti Allah taddizibwako. Ffenna tukimanyi temwetaaga kitujjukiza gasajja mmwe. Katonda teri amwenkana, teri amusemberera, teri amwenkana. Naye jjukira ebitabo bye tusoma byogera ku bakabaka. Bakabaka mwebali. Ekitiibwa kyabwe tebakikubako kalulu, tebabalonda. Muleme tutamya madiini. Otunulya omusajja n'omutunulira yenna ng'ali awo asakaatidde omulevu mbugwani yenze Sheikh Akram n'erinnya ery'ekika ye nga ye omuganda ngeza nga tayagala kulyogera yenyumiriza mbawarabu. Mujja tujjira tubategeeze nti muddidde endowooza y'abasajja gye baatuteeka mu mutwe ne mwerabira ebyammwe ne musoosowaza eby'abasajja kubanga ffenna tukimanyi gwe atakimanyi kimanyi olwaleero nti buli nsi eyali abaddeko super power eyina eddiini. Kino njagala nkibagambe. Lwaki buli ddiini buli nsi efuna obwa super power efuna eddiini? Kubanga bakizuula nti omuntu bamufugisa ebintu nga 2 ku 3. Ekisooka yenzikiriza. Omuntu bw'aba n'enzikiriza mu Katonda naye ng'evawuwo akuwuliriramu kwegamba aba akuwuliriramu. Kyova olaba omulokole tayagala oyogere ku Amerika. Omukatuliki Roma Vatican tayagala obyogereko. Omusiraamu tayagala oyogere awo mu Middle East awo mbawarabu. Okitegeera? So Omwanglikani tayagala oyogere ku Bungereza kubanga bali bakizuula nti bw'omala okukwata ensi n'ofuuka super power, yes oyina ssente. Oyina ssente. Waliwo olulimi oluzungu olwo lutufuga. Batuleetera okusoma okukutufuga kuba tusoma byabwe. Tetulina kyaffe kye tuyiiya. Kabibeera ebitabo bye tusoma eby'eddiini tusoma byabwe. Nti omuntu wamuteeka eddiini mu mutwe aba ajja kuwulira. Era entalo ezigenda mu maaso mu mawanga bw'owulya olutalo lwa Isirayiri ne bano aba Hezbollah ojja kusanga nga luli wakati w'Abakristian n'Abasiraamu. Nga neeno mu Uganda waliwo abaluyingiramu Bango Wagon kubanga bali Basiraamu naffe tuli Basiraamu bali baganda baffe. Kuliko omwana wa nnyoko. Mwe mubeere siriyaasi bannaaye. Tuleme kuleka byaffe, tuleme kulemererwa kumanya ffe baani nga twesiba kubita tukwatako ate tutuuke n'okubeera nga tukozesa nti gw'oli Musiraamu Kabaka tomutegeera. Ssabasajja. Yes. Ssabasajja tekitegeeza nti bwe bamuyisa Ssabasajja gwe toli musajja. Wabula kiri kitiibwa ekiraga nti akusukkulumako. Yes, akusukkulumako ekyo tojja kigaana. Bane mubeereemuko n'ak'obuntu. Njagala kuzannya katambi kano. Bino mmwe mubireeta ne buno obutambi bwe mugenda okulaba. Ndi musiimu eri baseeka abaavuddeyo ne mugezaako okuwooyawooya embeera eno. Ne muyimirira ku Busiraamu ne mwawukana n'Omusiraamu. Omusiraamu musiraamu n'Obusiraamu busiraamu. Obusiraamu bwogera birala kyokka ate Omusiraamu osobola okukola ebirala n'otakola bya Busiraamu. Abaseeko oyo nanoonyeza n'embizi gy'asinga amagezi ate nange yambuze. Ne bakutuma butumi mbizi ng'esinga seeka ndawula. Teriiyo.
ng'agisinga amagezi teriyo kiri awo kimemmene ku nakyo oba nakyo bakizaala mu nnyina ate abo abasajja be bazaala mu baana baabwe oyo musajja tayinza buteebaka ku mwana we yayogezza obusirusiru buyitirivu kati oyo musajja omulaba eyagaye mbu magula nyondo tobiddamu yoyo gwenda kuwulizisa kiri awo nakyo kiwemmene ku kakati abo abasajja oba basoma butujju kati oyo musajja tasobola butaba mutujju ane ku maaso era omulaba oyo mutujju nga entegeera era singa tate wegamba onoonya bunoonya mbizzi nga Sidiiki Ndawula agisinga teriyo ng'agisinga amagezi yo teriyo era nze neewuunya nze kaninde Mmengo kyene tukolire ekigwengene ku ekyo ekyo kiwuta anti obuzibu bwo bategeera nnyo okusinga bano abasirusiru bo kyatamanyi nti ne nnabbi waabwe era abo abantu baggula entalo ku Buganda naye abantu balyagala okwogera ku nnabbi waabwe oyo gwe batuwaanira olunaku lumu balimwogerako ebivumo byonna wegiranga bayita mu nnabbi ovuma abantu nze nkubuulira abantu bavuma Kabaka nga basinziira kusinza kwa nnabbi naye kyenadde nsubira nti waliwo baseeka abajja omwanukula naye sinnalabayo kaakati bo abaseeka abategeera bali sayidi eno awalala bo balabanga bali bannalukalala era bayinza obutamuddamu kumwesonyiwaffe nakyo naye bo beerabidde nti naffe nnabbi ebizibu byeyafuna tubimanyi naye tukuuma mbeera yakubeera ffenna mu society kuba naye si yali omutuufu ennyo naffe tubimanyi yayagala ne ku mwana ow'emyaka 9 ekyo kyali kya buntu naffe be tuba tutandika okujja bigambo sinabyetegereza bulungi mbirabye ku mutimbagano ng'abantu ku ddaala erivoola erityoboola Ssabasajja Kabaka ddala wakati mu kumutyoboola oba okutyoboola abali mu layini eyo nekitegeeza bo kuluŋŋama kusiramukanga bw'oyagala lasta alaihim bimusaitir zino aya nabbi azigamba Muhammadin zino aya Allah azigamba bwekitibwa Muhammadin sallallahu lasta alaihim bimusaitir abantu bagenda bakwata lwampaka tukenda bakwata lwampaka wawajadaka dwalan fahada kyetuvudde Allah ayo olwaleero okututeeka mbazeeko mu ddalasa bangi mu ddalasa tetunaweza emyaka 3 ginnawera mikwano gyaffe baganda baffe abatannatuuka ku ddaala lye tuliko mu ddiini tubeere bakkakkamu gye bali tubaddiŋŋane tokoowa kutuuka kutabuka na kukyankalana gw'olowooza lwaki omwazinyi alina okwazina emirundi 5 ani aba yasadde atakimanyi ti yeetaaga asala evvuhuli kwazina ky'omwazinyi kuba zine nga tuboggolera buboggolezi bwe tuba twazina emirundi 5 ng'abasiraamu bakimanyi ti eswala ziri 5 tokoowanga ku ddiina munno gw'olina ky'oyagaliza mu ddoboozi likkakkamu tokoowanga kutuuka kutabuka kutuuka kuboggoka si kyaffe wawajadaka dwalan fahada aya zino zitutunuliza Allah yatujje mu ddiini wawajadaka ailan faagna yatuwangalizako mbwavu twawangalirako mbwavu. Now buno obuwaka obusembayo njagala busindika eri mmwe abali mu Bwakabaka, mmwe abeeyita ab'ebitiibwa, mmwe abeeyita baminisita ba Ssabasajja Kabaka, mulemye okudifendinga Obwakabaka. Oli n'ayimirira n'agamba nti mmwe abeeyogeza ng'Abaganda nja bakurashinga. Gwe n'oveeri n'olondawo kugamba nti mmwe abavubuka aboogera amwogera mbu abakompeyalinga emirembe ogwa Amini n'ogwa Museveni temumanyi bye mwogera, temwaliwo. Gwali mutugamba omulungi ali mugamba kurashinga buli ayogera ng'Abaganda nga abantu be muliko be mudifendinga
Deno ne mutandika n'okulwanagana n'abaana ba Buganda. Kyagulanyi ajja kwesimbawo ali mu reesi naye nga muwagira omuntu agamba okurashinga Buganda. Waliwo kye bayita obusiru bw'enjoka ettannanyiniyo naye nga naye egenda kufa. Mwe musuubira Kyagulanyi agenda kujja mu buyinza atandika okujajobya obwakabaka bwa Buganda? Muddidde obusungu bwammwe, muddidde ennaku yammwe, muddidde obukyayi bwammwe, muddidde obutamanya bwammwe ne bubuzizika ku mwana Kyagulanyi kubanga ababbyeko sho. Eyo mwagenda mu buweereza, temwagenda mu kweraga. Mujjeeyo amalala. Mwagenda mu buweereza okuweereza obwakabaka bwa Buganda eri Abaganda abali ebweru n'eggwanga Uganda okutwaliza wamu. Ebintu mwabivaako ebyokuweereza, muli malala. Muli mu malala, just malala. Omuntu n'obeera awo n'owulira ebigambo bya Odrek Lwaboogo ng'alowooza pulaani ze za kurashinga Buganda, kubafuula baddu. Ne n'olaba oli ng'alwanyisa Kyagulanyi afunvubidde amaanyi ge ali mu kifo ky'okulaba atuuziza mu kifo ky'okutuuza Saamu Mayanja mugamba owaaye oyuza ekintu kyaffe. Tukoze tutya okubeera nga tuzimba amaanyi Buganda ekomewo ku top? Muli mu kulwanagana na bifo. Abamu ne we babalondera temusuubira kuvaawo. Abalala ebitiibwa mubyeyita. Bye mukulembeza ne mukola amanyanga ne mukulembeza ebitiibwa. Njagala tulaba akatambi ka Odrek Lwaboogo. Then nzije. How lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the earth completely. We become part of it. Then we end up in agriculture and the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Baganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children be the prince, the princess and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about the business. The subjects will toil, to do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for anybody who proves to be very stubborn. I'm going to hand all of them. We need a different speaker, a different deputy speaker. Not to take off. Most of you people from the east are simply stupid. You are literally stupid. They prefer to work with the northerners and the westerners than all of the rest. The Tumba Amara is becoming very powerful and is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely. Baina olimi bali bakozesa nga feba subjects. Mbu bakiraje. Kiri erinnya eryo. Kiraje be baba okuntikko. Ababeera bakaga. Yes, nga ffe tubaweereza. Otegedde bulungi. Mazima. Kakati be Lwaboogo. Osuubira nga akyava mu statement eyo nga ajja kuba president. Ng'olina eddembe. Sikiwa. Omuhoozi. Ajja kuba president. Olina enesekireko Buganda wa. Kubanga ntunuuliramu entegera y'Abannayuganda okuggyako nga muddaabuludde mwekka. Mugenda kulya ku lukoosi. Ate nze ne bantegeeza ngenda kuttibwa. Kakati nyinza obutabaawo.
nga mukomba ku lukusi naye ebigambo temubyerabiranga mazima nti bwemba temusitukiddemu kota pini tulina girwanyisa tugikube fulume netuyita akakunku k'eggaali ako mazima ku kyoto okwetekwa kuvaako ebyokusota mubiveeko mulina gikuba ennyonda eveemu. Munzikirize nzigalewo ne kana akatambi. Mbutuufu bannalumansi bangi n'oyo gw'otalowooza ne nalumansi. Era tutendereze nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu endaba n'amaaso agagalaba ebintu mu ndaba ey'omwoyo. Ne Mukama muwa amagezi okwogera ebyo abalala byo batalabiddeewo. Njagala kuggalawo nako tukawulirize. Ssabasajja afulumiza akayimba akapya nga kano akaweereza mwami Mpuuga Abedi Bwanika n'akabinja kaabwe bonna nga bwe bakolera Mukoozi ne Museveni. Bagamba kino mukikoze naye mutunze ensi yammwe mugiwaddeyo mikono gya Nakyemalira. Mwagamba nti mulwanirira nkyukakyuka naye essaawa eno bwe twogerera mwe mukulibira Museveni, mwe mumunoonyeza ebyama mu kibiina ki National Unity Platform, mwe mumubuulira kye tuba tugenda okuzzaako. Mulooza enkyukakyuka tunaagifuna tutya nga buli kye tugenda okukola aba akimanyi. Okuba His Excellency Ssabasajja Kyagulanyi Ssentamu ffe tumumanyi nti musajja mugezi nnyo, tasobola kukola nsobi nga zino. Ono Mpuuga ne bwe banaagezaako okukola ekintu kyonna, His Excellency tebajja kumusobola kubanga yabeetegekera. Abantu bwe bati abamanyi nti mwe bali kubanga yatugambanga tulibalabira ku bikolwa byabwe abakulembeze be tulonze. Kati Bampuuga essaawa eno bwe tubalabira ku bikolwa byabwe n'ebigendererwa byabwe tumaze okubiraba. Bajo okukutana okusajja okungu kimanyi oliwo ekinnenyamiza namugende kumbobabomba lwaki omuntu gw'olina omuzanyiza okugalaba njanga n'enzimba lyandijonyegwe naye omulabe yeyambiza gwe kale oweewala yansuta naye owange gwannemesa kale tebutoga bankulika lya ngobi aluwa bampita obiri embale bankubira akadodi naye owange gwankuba endipo nalumansi tunkabira bamusanage wekabire nalumansi tunyikira nalumansi don't cry for me nalumansi what's wrong with you nalumansi kyoba omanya ogedde ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa tewali kyokola kyotamanyi lwaki okukuta n'okusajja okungu kimanyi okusajja kubi oba kyemuliko kituufu lwaki tokisaamu bantu lwaki oliko kituufu lwaki teweeyogerera bajonga bantu bo n'amala n'omunywegera gwe ate mula bantu bo n'omala n'omunywegera owamba bantu bo n'amala n'akuwa okujja kwe aba yakuwa amanya yogera tumanye toli wakokola mukozi baba yakukola tukimanye tibyeyogera birokeramu aba yakuwa amanya yogera tumanye toli wakokola mukozi baba yakuwa baba yakuwa amanya yogera tumanye toli wakokola mukozi baba yakukola tumanye kyobwasimati obirokera mupezi okimanya kugendeka nokiriza kweyambizekwe abwe yakola baganda bo ekineba abwe yakola baganda bo ekineba romina abwe yakola baganda bo akitanda konna bonna abwe yakola baganda bo ekineba romina totunda moyo ko nalomansi tunda moyo ko otunda bantu bo nalomansi tunda bantu bo nalomansi tunkabira nalomansi tunyigira nalomansi what's wrong with you wekabire nalomansi what's wrong with you mama
manyirwa kuba weebuuza waliwo amaanyi ng'abona bakira kikiweesebya abantu boddamu amagezi ekitiibwa kigenda abantu abo olwakweyerusa sibeerufu nnyo olw'abantu boddamu ku nsonyi ekitiibwa kigenda omukyalo oyo olwakweyerusa sibeerufu nnyo lwatayinza kuolage yenda kulumiru n'okamala ezo sente zakuwaki atunda bino kikira akuwamani alikaaga oli wakula buguzi nawe mukana olinga kalumidwani akuwamani alikaaga oli wakula buguzi akuwamani London. Yeah, this is to communicate to all our friends and fans in London. For the first time in 10 years, we're going to be performing in the UK at the Crystal Palace, yeah, at the Crystal Palace venue, April 20th. Panagi to believe in our together and Sinkane, Sanyukemo. The opportunity that I also get to free up and be an artist and get back myself, celebrate and sing, but most importantly, communicate musically. So I'm inviting all of you, brothers and sisters, on the 20th of April, Crystal Palace, United Kingdom. What's wrong with you? Abantu boddamu ku nsonyi ekitiibwa kigenda abantu abo olwakweyerusa sibeerufu nnyo